nzikiriza nsooka okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'Essemutombo balamusizaako nnyo abeekapeeka Nakaseke Kaasa Ngombe mwebale kukola enkuba etonnya biro byakwekalakaasiza mu nibyo nsanyukira nnyo mwenna abalima nangererayo abantu abatonotono be nalonzeemuko okuwa ku busigo bwaffe obutonotono okulaba nti tupromotinga ebyobulimi. Nkyayagala kujjukizaawo ekitiibwa Jeno Katumba Wamala minisita wa Works tuli bubye Nakaseke ku mbeera y'amakubo. Ekkubo lino erya Kisulo bali bayitawo Obulenzi Kaasa Ngombe Nakaseke Kapeeka Binnyo. Ekkubo lino eriva wano ku Mabanda Semuto Kapeeka Binnyo. Ekkubo ly'e Kalule nalyo Binnyo. So njagala kusaba Mukama waffe otusaasire nga Nakaseke tuli mu mbeera mbi nnyo ey'amakubo. Njagala kuliisayo bannaffe aba people power aba Nuupu n'okwongera okubasaasira be bakubyemu amasasi ababadde ekyenjojo. Mukulu Nyanzi chairman Nyanzi bangambye kye bakukoze kibi nnyo n'endaba nga bakutwala oli bubi n'omuvubuka oyo Musinguzi gwe bakubye essasi mu kugulu abadde atiirika omusaayi. Njagala kusaba ab'ebyokwerinda tetunnatuukawo okuba nti abantu ate bannansi mubatugumbula mutyo mubakuba amasasi mubakuba bano bannabyabufuzi bannansi ekikyetaagisa kubakolako fujja eyo. So nsaba bannange mwefuge era njagala kusaba Omukulu Museveni okuyimbula abaana baffe be mwasiba abaana ba Nuupu abaana ba people power abajjudde makomera abalala be mutwala mu bikooti byammwe eby'amagye ebikulibwa ab'enganda zammwe. Abantu abo bateebwe n'abasiraamu abali mu makomera abavubuka tubalaba bangi abasiraamu be mwakwata abajjudde makomera abatalina musango bangi nnyo. Avubuka abasiraamu siri musiraamu ndi mukatuliki naye bwe ndaba abasiraamu abo be mukutta abayitirivu abajjudde makomera abasinga nga tebalina musango kituluma nnyo. N'olwekyo ssebo akulira kkooti y'amagye tukwetegereza ne banna abakutuma effujjo lye mukola ku bannansi buyinza tebubeerera bujja kukeera enkya ng'era n'obote bwe yali nga bwe mulya nammwe n'omukulu ono naye yali tamanyi nti bujja kukya. So tuli mu biseera bya kisiibo. Abavubuka abasiraamu abo bateebwe n'abavubuka ba Nuupu abali mu makomera abatalina musango tubalaba ne mubaleeta buli lukya. Museveni ne ttiimu y'abanno abajja ewaffe eruweero abaana bano abatalina musango abasiraamu abatalina musango be muwamba enkya n'eggulu abaana ba Nuupu abatalina musango nabo be muwamba enkya n'eggulu mubatwala eri bambi mwabalesaawo famire zammwe. Tomanya ebiro biyinza okujja nga bye mukola ku bano biddidde bwe bitaabaddire mmwe kuba abamu musinga mukaddiye mugenda kufa ebbanga eritali lyewala. Naye n'abaana bammwe biyinza okubaddira ne bwe banaddukira mu Amerika bino mubikola misana. Ife tubibabuulira ffe tetulina mitima mibi tubibabuulira. Njagala kwebaza nnyo omwami wa Ssaabasajja Kabaka Mukulu Mulima owa Mukono's Hope International Learning Center Mukono. Webale nnyo emijoozi gye wagulidde abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'e Mukono. Webale nnyo okuwagira Ssaabasajja Kabaka Mukulu Mulima ssebo webalire ddala ffe tusiima ssebo kensembyayo kano nkwogera nga omubaka wa Parliament. Njagala kwongera okusaba bakama baffe abafuga eggwanga lino okuzimbira abapoliisi amayumba. Abapoliisi n'amagye basula bubi. Kituluma nnyo okubanga abapoliisi bano be bamu kubasinga okukola omulimu wakubadde abakabananga Parliament abamu tebakyadde. Kituluma nnyo ffe ng'abakulembeze okulaba nga abapoliisi basula mu biyitamu amayingi ya polepole biyunipooti ebyo n'ebiyumbayumba balinga nabo abanoonyi b'obubuddamu. So nga tufuna ssente Mukulu Museveni ezikola ebirala. It is high time to think about our officers and men in uniform. Message taken. Salary enhancement, better housing, n'okubaddizaawo eri yalinga amesenta ameshop basobole okubanga nabo byagala. Bino sikisaba nti bamu balowooza nti amagye ne poliisi bya Museveni. Ne Museveni asurvivinga kubanga nzijukira nsuubira nti akabinja ke yava nako ak'NRA mu nsiko z'eruweera abasinga bakaddiye. So eno generation eyingidde amagye ne poliisi tujagaliza betterment. Essebo Mukama mbalirira kati njagala kwebaza nnyo abakoze embalirira bakama baffe mu second semu. Njagala kwagaliza Aisha Basajja Kabaka wa Buganda n'ab'omu makaago East ennungi.
abaami ba Ssaabasajja Kabaka abakulu b'ebika abakyali ku mulamwa nkizeemu abakulu b'ebika abakyali ku mulamwa nammwe mbaagaliza lisiti ennungi abantu baffe ab'e Nakaseke ab'e Semuto Kapeeka Kasaŋŋombe abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna ne bannayuganda mwenna mbaagaliza lisiti ennungi bakulu b'amaddiini nsanyukirako nnyo omukulu w'eddiini gwe balonze ow'abakristaayo ow'ewaffe Luweero Kasana naye nga bamuyita mukulu Kasana ab'eruweero sebo nkuyozaayoza ne bannayuganda mwenna tubaagaliza Easter ey'essanyu. Kaakati nkulisaayo nnyo bannaffe ababadde mu palamenti naddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu y'abannaffe abatunula widely nga balowooza nti tukyalina ebirowoozo bye tusobola okuwa gavumenti n'ebuuliriza bweba ewulira ng'ewulira bweba tewulidde at least naffe nga tuplayinze rolo yaffe ey'okulaba nti tutereeza eggwanga lyaffe. Tukimanyi nti abafuga eggwanga lino beerowoozaako bo nga bo n'abatategeera balowooza nti bategeera nnyo they call themselves supreme thinkers n'abatategeera naye ffe tekijja kutugaana kuwa alternative policies mu mbeera yonna okulaba nga tutereeza eggwanga. Tukimanyi nti ebiro bye tulimu si bya bulijjo ne babaka bannange bategedde nti ebiro bye tulimu si bya bulijjo gwe mulundi ogusoose nga palamenti egenda mu Easter nga teri mu saala yadde kwota ne mabegakaawo abamu babadde bafunira mu bitundu so embeera si ya bulijjo gye tulimu. Naye njagala kwebaza nnyo mwaziyise alternative budget priorities and alternative budget priority and policies enteekateeka ezo ezikoleddwa nungi nnyo zirina amakulu eri abategeera ekigenda mu maaso n'abawuliriza naye ate kwabo kubanga ne Bayibuli eyogerako nti ebigambo bya Katonda tebirina makulu eri omusirusiru. Ebyo bya Bayibuli ebigambo bya Katonda ebitukuvu tebirina makulu eri omusirusiru n'ebigambo byeno bya alternative budgeting eri omujega tebirina makulu tebinza kola tebisobola kukola eri omujega makulu gabyo atunula ewala gye tulaga ng'olaba ensi yaffe bwefaanana economically ng'olaba ensi yaffe bwefaanana socially ng'olaba ensi yaffe bwefaanana politically for the first time we tusoose okukiraba nti Uganda abantu abasinga babundabunda internally displaced ng'abababunzabunza ye gurupu y'abantu ate abajja wano okunoonya obubuddamu and they have established themselves into kings and king makers. The indigenous people kati ate be babundabunda ate the refugees abajja wano mu biseera by'edda nga banoonya obubuddamu ate kati be babunza. So embeera gye tulimu si ya bulijjo, the days are not normal. Nolwekyo bwe tuba tuleese twefiiriza njagala kwebaza bannaffe abeefiiriza okulaba nti nze ntuula ku bukiiko akamu kentulako mu palamenti ka finance akalala bakayita paaka local government kendiko nga vice chairperson. Ennaku zino ababaka babeera very busy nnyo ne baba beefiiriza ne baleeta zino alternative policies government yalibaddewo. Ekisooka what are the priorities of NRM government? Priorities NRM government ndoza priority number 1 ntalo. Atuze yogera kuzamu. Njogera kuziriwo anti okompeyalinga. Priority ya mwami Museveni bukyajja mu buyinza iziwo. Era entalo mwami Museveni zagguddewo mu mawanga gano zeziretedde Uganda okubanga kati esekererwa. Almost 40 years in power. Middle income status eganye. People are becoming poorer and poorer ne bateekawo program gwe tuva mu kulona ne bateekawo program ebibaguumaza simanyi myoga simanyi bonna bagagale simanya ani kati ndaba mulina kye mutambulirako ekyabaguumaza naddala mu abagwamu essuubi kakati we babanga bannaffe mulese budget ndaba wano mwagala kuzaawo UCB page number 1 okulwanyisa obuli bw'enguzi n'ebirala bingi budget njina wano gye ntunulamu okuzaawo ebyo byonna ebyasasika. It will not be a one-day event. It is going to be a process. Kati nga boolaba UCB gy'oyogeddeko bano bennyini ebyo ebintu bye babyegabanya abali mu buyinza nga bakozesa abayindi bano abayindi bonna be mulaba. Most of these Indians 99% are working for these people. Bwe njogera ku these people mba mubategeera. Era ensonga lwaki mulaba
assets ezaali ezeggwanga beefuula nti bazibaguziza ku ssente entono ennyo Busimanyi Dairy Corporation bagitunda $1 nga n'omujega w'omukyala atunda $1 ze siringi 13,600. These are the same people aba owning ebintu byaffe ebyeggwanga nga UCB abajeddiza be bano. They are the same people. Kuba balina kateero y'abasajja abo abayindi n'abachina kati gye bakozesa ng'era bwe mulaba ku makubo gano gonna amakubo abachina abagakola abachina baliwo wano nga babulooka babajjeeri ne beefuula mbuze wano tajja na tractor bano ne babawa bitractor ne babawa ne sente zaffe zonna era ensonga lwaki mukiraba nti amakubo gonna ge bakoze almost 90% amakubo gonna abachina ge bakola gali substandard. Ffe tutambula mu nsi yonna naye abantu ne bajja mu kibuga ky'eggwanga gye bayita capital city y'e Kampala buli omu akwata kutama n'abuuza is this the capital city of Uganda nga olwolaga wajjudde agakonko aganya we bazibawo n'ebitakataka ne bagira ng'olaba abantu abatalina interest mu nsi nga baliwo okugikama bukami buli kabalayo ne bakama kati nabyo ono omukazi watu ono omu kuba bindoza mulanga kubba busente butono ono owobubaati ono gwenda beba ajjanga yebikiridde twabalabulirawo omukazi minister Mary Yes ate musajja ono omukazi Mary kitugwe aze mu anti omulaba mukazi watu yebika omulaba yebika kamba nkute kodaleka ezero yetaaga atanaba kuyiga basajja bano boba beera muno be kitono bakunyiga ekyo kitono amabaati ga milioni 3 tuline yatwala ezeruwa $500 million close to 2 trillions ezeruwa tuline yegabanye ettaka lya Uganda lweibe liryo nanga atema mu politizo nana kyawe munsoberera kyo okwebaza nti ono akwatiddwako era okinafuya nti eyabya katono kati nkugambye bakutte eyabya kakoko baleseewa ababye enjovu kakati oyo alina kyeyabakola mu bbimu n'abo oyo alina kyeyabakola mu bbimu n'abo kubanga nkubuulira mwene SSF tubadde tunoonya ku 1.5 trillions ze bajjayo eri bwe tubadde tunatera tuuka ku ginyusi wali ne bateekawo ebibooziboozi ebyennanka eyo kati gwe nkugambye nti oyo alina kyeyabakola tikimukwasizza si kubba bubaatyo Senkidoko alimanda Easter agirira mu komera paka nga 12 naye yabba yekka gokusinzira kolaba abasajja bano bazze beegabira byonna ebintu by'eggwanga ne assistant secretary mu PM bamukutte abaho yejesho abaho naye avunaniddwa nkugambye bano bali ku bulingi waabwe nkugambye abasajja bano oyo ekimuvunaana kubba katono kuba bwe tukubuulira esente ezabula mu Bank of Uganda waziwulirako walolabye ekaali mu komera kati na bino bye tunoonyerezaako ffe bye twaleese tutrikolingako katono tutwagala kuzaawo UCB naye nga tumanye eyeegabira UCB waali wano yagiwa omuyindi we agimuddukanyize eyeegabira zi cooperatives tubadde ne producer nga tubuuza ku mulama guno badda kyabadde kikola amakulu okuteesaako kuba eno eyitibwa alternative budget singa mubadde mukulembeze oli agikuwa oba mwakoze empapula n'okubamu emunyenyeso ffe tugibawa kubanga most of these people who made that alternative budgeting are very intelligent bakugu botasobola kusubira abatali hoodwinked abatakolera muntu omu kuba kati bonna ba civil servants abasinga bali mu government okunyweza ekifo kyo olina kukolera mu 7 ng'omuntu si gwanga era ensonga lwaki olwaleero nayigijjibwa omubuuza nti ono omubbi omu mumukutu abalala mubaleeta ddi ng'atandika okwogera oluddikya nayigijji ate naye nga IGG naye parliament era munoonyerezaako ku ttaka ly'ennaggula era parliament yawa samolizi IGG naye anoonyerezebwako ng'ate anoonyereza ku banne ate anoonyereza ate naye bamunoonyerezaako era lipooti ze gye ziri mu parliament kakati ffe twagamba nti mukutta ababbi naye saababbi munaamukwata ddi asulawa wabeerawo abalabirizi wabeerawo saabalabirizi ne mu bubbi mubeeramu ababbi ne saababbi anti omumanya saababbi mumukwata ddi district ki ate kati saza ki gwojja kubuuza gwojja genda obuuze naye kubuuza gwe kugambe nti mukutte mu bulabirizi mubaamu abalabirizi naye mubeerako saabalabirizi naye saababbi ye munaamukwata ddi kwanga bino byonna tulaba you are just playing on the minds of Ugandans mubakutte omukyala naye azzeewe yeebikiridde wati mumukwatidde ekintu bamukuutidde yabbye amabaati ga sente meka milioni 3 ngenda wa minister maliza milioni 3 gye bamukwatidde nolwekyo ffe tuli very happy we appreciate bannaffe abavuddeyo ne bakola okuleeta ebyo ekisooka waliwo kye tuyita prioritization of government programs ffe eno tugamba ebyobulamu
bitunulwemu tuleme kusigalanga na bizimbe buzimbe nga ebizimbe bye tuyita hospital naye ng'omuntu atuuka mu ddwaliro nga teriyo kiriyo ebyobulimi ebyateekeddwako essira kubanga mu ekyo mulimu ne ingredient ey'okuzaawo gye bayita ebibiina by'abeegasi cooperatives kuba Museveni bwe yajja wano kyeyasooka okutagetinga yanoonya kiki ekigaggawaza bannansi nti bya bulimi n'agamba ebyo tulina okubitta ebyuma by'emmwanyi byonna babisaanyizaawo ekyuma kyaffe eky'emmwanyi kiri Rwanda ekyuma tekirira biwawaatiro nti kyabwa Kagame ekyalinga wano ebugoloobi kati kyembadde ngezaako okugamba kyemaliza nakyo bw'oba onootereeza eggwanga ezimu ku priorities z'otandika nazo biba bya bulimi ebyobulimi byempawalinga abavubuka ebyobulimi bireeta ssente era ensonga lwaki nti ffe twawulirizanga nnyo ow'ekitiibwa Katikkiro ne Ssaabasajja Kabaka ku mmwanyi terimba kubanga twakimanya nti omuntu bw'aba n'akasente mu nsawo tajja kuwankawanka bino byendaba ne minisita omulamba n'omulaba ng'akukusa obubaati mu nkwawa abututte wali eri naye otulaba babba amabaati agagenda galeekaana naye sente ze babbireeyo mu kyama eziba zitaleekaana amaaso ku ggwanga omubaka we Nakaseke webale kama kumpera omukisa nga maliriza prioritization kikulu bwe tuba tunaatereeza eggwanga lino mu alternative budgeting zino ze twataddewo gavumenti yalibadde ezitunulako omuntu wa wansi omwempa walinza otya ogamba okugaggawaza abantu tebagaggawala na handouts zino sente zobawa naye genda onoonye kiki bateekamu amaanyi n'onoonya obwempa walinza otya ng'obayambako ng'obakwasizaako ng'obateerawo n'enkola nabo gye basobola okulaba nga beerwanako okutereeza eggwanga lyabwe abamu bavaayo abalala bagenda okukola kati bwe ngamba nti mwasiibye mutya abalala ne musula mutya mba sikoze bubi naye ffe mu byalo tulima bannamawogola mu ngeri ey'enjawulo musajja nankwata mu nsawo nemukuba mukono va mu nsawo yange tomanyi nti kati eno saa yakukola kati waliwo n'abo abakola enkola eyo yali afunye ekizibu yalisanzeemu ki mu nsawo naye genda maaso yakuyingiddemu katumwetondera kubanga bali bamusala nsawo naye ekyenjawulo era mu paalamenti ya Uganda nebaza ababaka bonna abagoberedde paalamenti y'olwaleero supplementary budget oba ennyongereza ku budget eya trillions 2 n'obuwumbi 9 ababaka basimbye Nakagongo ne bagamba ekitasoboka omubadde za Tiak Sugar omubadde sente za Sudiru Munyonyo omubadde class expenditure obuwumbi 166 actually Munyonyo ebaddeko obuwumbi 86 ababaka ku luno bagenda nti nedda classified expenditure saawa eno mulago terina mazzi city scan yafa so ababaka mbebaza ogwo gwe mutima gw'eggwanga era ndoozi ekyo kijja bayamba okumanya nti lwaki abadde basaaga mbu eno supplement simanya eno budget alternative tekola makulu ne bwe muleeta tebabitunulamu sebo bino alternative statement gye tubadde nayo ba report gye tubadde nayo ku supplementary budget y'akakiiko kaffe aka budget yereese debate eyo era ne tukkakkana nga okulemagana kuganye speaker olukiiko n'alongerayo mpaka ku lwokubiri olujja so ababaka mbebaza ensonga z'eggwanga si za bibiina kiwanda bwe tuba tutambuza ensonga z'eggwanga tuziggyemu ebibiina wabula tuweereze bannayuganda enguudo mbisebo wansi eyo era nkubiriza abantu b'omu byalo nti oba olina kyotambuza mukimanye enkuba etonnya nnyo kiwanda amakubo gaafudde across board so abantu bamanye emirimu gye mukola nti oba ova ewakamanya nti oteekwa okugenda nga toyambadde kusobozesa okutambulira mu makubo nga bwe gali mu mbeera eyo naye nga tubakubiriza mugende mulime kubanga ffe nga ab'omu byalo sebe ekitubeezaawo kulima ate nammwe danstan abali eno abalinda ebiwedde musobole okulya ku matooke muve ku chapati so ffe tugenda kulima emmere musobole okulya obulungi bannaffe abali akati ffe twagala tugaba seere naye ate nga naffe tufunamu kati mugaagala ate naffe tetugalina so twagala supply and demand wabeerewo balance naye ekisiibo bannaffe abali mu kisiibo Ramadan Karim tubagaliza ekisiibo ekirungi ate bannaffe ab'eddiini endala abakatuliki bakristaayo n'abalokole Easter ennungi budget ya olwabula alternative budget nade njinonya gwa jimpereza nsi utegera kati mwamaze okujanja so what twamaze okujanja so what abamu ne batandika n'okubuuza sente mugenda zijja we zigenda okukola budget naye ntwala omukisa guno okwebaza akulira oludda olwabula government ow'ekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba n'ababaka bonna ku ludda olwabula ebibiina 6 ne ba presidents ba parties nga bakuliddwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira political parties zonna mu parliament
mwebala okugatta amaanyi okulaba nti kati tuyambako yes ye head of political parties zonna yakoleba president yes under what no kakati nsaba obatonze association no si association naye leading opposition ye leading president yes so ekyo njagala ekitegeeza mwagala kukkiriza toyingira mu budde bwange kakati nsaba okutegeeza batulaba nti alternative budget mulekerawo giyita budget y'opposition wabula nsaba mufune erinnya epya mugitume budget y'abantu kubanga ffe twakugambye njagala nsooke mbatunuulize waliwo abadde babuza mwakoledde mu tteeka ki seba amateeka constitution ya Uganda mu article 82A eteekawo lead of opposition kituufu era lead of opposition mu mateeka gafuga parliament zoyita rules of procedure era netuwa omukisa okubanga tuwabula government omulimu gwaffe ogusinga obukulu nga opposition kucheckmarkinga government era bulijjo abantu bemulugunya naye mukola biki abantu basuubira nti parliament oba tagiraba ku street abantu balowooza tuba tetukola dansa ebintu byetukola bingi nnyo mu parliament ya Uganda nze ndi kakiiko ka budget ne kakiiko ka ICT ate nga shadow minister wa science innovation and technology n'akakiiko ako nenkabaako naye kino bo abasoose okukiraba nti tuyisiza budget babadde babuza bulijjo muli luddawa bulijjo tubaawo era babadde bagoberera babadde nga balaba nti tubadde tuleta ze bayita minority reports nti buli government bwereeta ekirowoozo twatandikira mu budgeting process twatandikira ku chart of fiscal responsibility ennyanjula ya gavumenti eraga butya bwenaakuuma empisa mu kusaasaanya ssente nga bola tujja kufa okulaba nga tukendeeza okwewola tujja kufa okulaba nga tukuuma discipline mu nsaasaanya tujja kukendeeza ebitongole ebyo byonna kakati fe omulimu gwaffe kufa okulaba nti gavumenti eba mu line alternative budget omulamwa gwa fessebo twagambye rethinking of Uganda's economy bana Uganda nsaba mukkirize ebintu tebitambula bulungi ebyenfuna byekanamye ensimbi tezirabika ekizibu kiri luddawa so njagala bakkirize nti there is a problem buli lwoba okola ekintu oli akubuuza nti mu research twagamba problem statement ekizibu kiri luddawa ekizibu ekyatusindikiriza okwongera okuteekamu amaanyi ku luno bulijjo nze nakabeera mu budget bbiri naye budget y'omwaka gw'ebyensimbi 2023 bannaffe bwaleeta budget yaabwe fane eyaabwe ffe ne tubaddamu nti mweyeeyammwe ffe singa tubadde ffe mweyeeyammwe mwe twalikoledde kino mwe twalikoledde kiri naye twagenza okulaba kuno tugaa nti bano bannaffe batuwabya kubanga n'omulamwa gwennyini kwe bali ffe tetugukkiririzaamu ffe ogwaffe twagambye tugenda kuba ne human rights approach to resource allocation bwe tubanga tuteeka ssente mu sectors ez'enjawulo oba mu bitongole ebyenjawulo tugenda kutunuulira eddembe ly'obuntu si ddembe ly'obuntu mu butakubira mboko ku street si ddembe ly'obuntu mu kusiba mu kkomera naye eddembe ly'obuntu mu kufuna service delivery nga tutunuulira ebyobulimi tutunuulira ebyobulamu tutunuulira ebyenjigiriza tutunuulira ebyenguudo nga kiki tutunuulira ebyobutonde tugezaako okulaga bannayuganda nti bajeti ng'ekolebwa oba embalirira y'eggwanga pulaani y'eggwanga esinziira ku sente z'olina kibayita resource envelope kiki osuubira okufuna oba okukozesa ate anootunuulira n'ensaasaanya kati ffe ne tugamba nti nedda bannaffe bano bwe twali tuwa alternative yaffe ku budget framework paper ey'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 nga mu kakiiko ka budget twabalaga ffe twali tuwakanya twabagamba nti embalirira gye mutulaze eri unrealistic si ntuufu kubanga mujjukire nti budget committee bwe yaleeta report yo yaleeta ne proposal nti budget y'eggwanga yalibadde trillions 5.6 ministry of finance neekomawo negamba nti newakubadde nti IPFC bo baali balaze trillions 5 naye twagenda akakiiko ka budget katunuuliranga unfunded priorities simanyi oba ekintu kifuuka kitya unfunded ate neba priority naye ebintu ebyalimu mu budget ebitaalimu naye nga ffe tulaba nti bya mugaso zoyita unfunded priorities nga nyingi NMS tebagiwadde ssente nga olaba abakozi ba government zoyita statutory obligations nga waliwo shortfalls ku misala ebitongole byonna nga babisaze so ne tubagamba nti nedda temusobola kugamba nti twongereko ssente tosobola kugamba nti twongere ssente ku budget nga ministry of finance ekugambye nti zino tetusobola okukuŋŋaanya so awo twakola achievement kubanga singa tetwabalaga nti embalirira yamwe teri realistic osanga tebalizisaze kati kiki twakoze ffe twatunuulidde ekyo tuyita embalirira eri driven by ssente ekisinga okukola budget ziba ssente kakati ffe gye twasoose okukola twatunuulidde mu nnyingiza ne tugamba nti nedda gavumenti eri mu buyinza tulina okubalaata obulagajjavu n'obutateekamu maanyi kulaba nti tuyingiza ssente mu kitavu ekisooka tusonyiwa abantu emisolo zoyise tax exemptions bw'otulina companies nga zi roofing steel and mills companies nyingi kati abantu wenkibala nyinza bageraageranya ku vinci kuba gye basinga okutegera ku mwanya bwe twabagamba nti
company eyo omukulembeze w'eggwanga yali agiwadde gye bayita cocktail oba a bonanza of exemptions bamusonye corporate tax toyina kusasula pay as you earn kwegamba company ne bagiwa ettaka ery'obwerere nga bingi nnyo bye bagiwadde okuwa exemptions tetukuwakanya kubanga yengeri emu gavumenti gyeyinza okusikiriza ba investors naye exemptions zibaako ekkomo so ne tugamba nti exemptions ezo zetufiirwamu ssente nyingi trillions 7 ffe tugenda kulaba nga tugezaako okulaba nga turegulatinga tuevaluatinga nti busuulwa kampani yo bwebanga ebadde ekola mabaati ne tukuwa exemption ya myaka 3 nga wakakola gebiri tugenda kuasesinga ebigendererwa byaffe ku exemption izo bituukiriziddwa bweba bibanga tobituukiriza exemption tugitoolako tugijjawo what do we do so awo ne tuba nga tujja kusavinga budget yaffe ya trillions 32 yo gavumenti erina 28 kaakati ffe zaawozesya 32 twavudde ku 27 ne tugamba nti singa tukendeeza okusonyiwa ku misolo tusobola okusavingawo trillions nga 4 ne tudda ku kye bayita tax administration yengeri gye bw'otunuulira nga URA eyingiza etya ssente systems kize mukozesa mu kuyingiza emisolo abantu abali mu maoffice ezigana abalimu be batuufu kugamba is there value kubano bano manyi babadde n'omuze kati Kiwanda muganda we bw'amala okusoma osoma omusanga asoma social sciences naye ng'ali mu office gy'ataasomerera nga bona agamba nti yasoma social sciences ne bamutwadde kulongoosa dokita so tugenda gezaako okulaba nti abantu abatuufu babeera mu bifo ebituufu ekirala bwe buli bwenguzi no definitely ekintu kyonna kyotannatuukiriza kuba gezaako tosobola gamba osobola kale nja tujja kukola naye eyo okwo kuba kuteebereza so ffe twagulabye nga muwaatwa tax administration era ne gavumenti eriko kati ekkiriza nti waliwo muwaatwa mumbalirira kaakati ekira n'otunuulira investment profile ya gavumenti eteekateeka etya okuinvestinga ssente zaffe mubirabye ebiseera ebisinga mukirabye nti projects nyingi gavumenti zetandiseeko netaziggusa kubanga twewola ssente nga tetunnateekateeka kye tugenda ziteekamu era yensonga lwaki nti zetuyita non-performing loans zetuyina nga tezikola nyingi meanwhile gavumenti bwesasula interest yogwo muwaatwa ssente ziri ku account tezikola gavumenti esasula amagoba era ekyo nsobola obbawo example mu budget framework paper baali bazita risky projects zaali projects za gavumenti 14 nguudo gavumenti ezimu procurement process yaggwa ezimu bazitandikako naye neetuuka mu makati ne Jinja express highway yalimu neetuuka mu makati negaa nti projects zino bwe tunaazikola gavumenti ebatefunamu kati kyengezaako okulaga nti tugezaako okulaba nga tuziba emiwaatwa egibadde giziyiza ennyingiza bino bwe tubadde companies ezisinga twakiyita capital plight companies ezisinga emirimu gye tusente zetwewola ne tuwa companies ez'abagwira nosanga abaana baffe nga engineer naye nga yaawuba katambaala yayimiriza emmotoka so nga ate twali badde tugamba nti emirimu gino nga tugenda ogigabira companies nayo ziba z'ebweru ffe tulinamu share ki abaana baffe ba engineers bafunyemu ku mirimu tuzimba capacity so ebyo byonna bina tugenda gezaako bitunuulira mu budget yaffe twabiteekamu nti tugenda biteekako essira tuzibe emiwaatwa mu nnyingiza so bwe nva ku ludda lw'ennyingiza ne tugenda ku ludda lw'ensaasaanya ku ludda lw'ennyingiza ekirala kye neerabidde is administrative units za government era government mugira ebadde ekikintana ne kye bayita rationalization of government agencies and public expenditure ze twayita mergers bagate ebitongole constituencies nyingi ebitongole bya government bingi mbadde mulaba UNRA bagigasse nita bagenda gigatta naye ekikyabalemeseza n'ekiwanda akimanyi government cabinet bwe yafulumya report yayo nayinza okumbuuza nti nagisangawa minutes bagamba nti bino ebitongole ebisinga byateekebwako they were created without justification kaakati ekikyabalemeseza ebitongole bino biggala bw'agenda okuggala nita omukulembeze w'eggwanga agenda okusanga ngaomwana wa sengaawe yakulira ekitongole agenda okuggala UNRA okugamba nti bagize mu ministry ya works agenda okusanga nga abaana ba Kiwanda abaana b'abalwanyi bazzukulu ba Rwomushana nga be bakola mu kitongole ekyo so ffe tugenda kufuba okulaba nga ebitongole bya gavumenti bikendezebwako kye tuyita lean government ekyamazima bannayuganda nsaba obategeeza omugugu oba ensaasaanya ya gavumenti mu bakozi guli waggulu ekyo mukkirize tusaasaanya trillions 6 n'obuwumbi 9 mu misaala era budget eno supplementary budget gye tuganye olwaliro obusuulwa mubaddemu onajakiza mu luganda ono yakaluyiga lwa mushana mubaddemu 906 billion mu shortfalls in wages emisaala abataafuna gratuity abataafuna pension mu supplementary budget government ebadde yagala obuwumbi 9 mu 6 so ekyo kyonna kiraga nti waliwo indiscipline
mumbalirira bw'otunuulira sente z'osuubira okufuna nez'osuubira okufulumya there is an imbalance. Tetugamba nti bano bannaffe bakoze zero, bagezezzaako kubanga amaanyi gaabwe awo bwekola ki bwe gakoma. Bomulamwa gwabwe is commercialization, agro processing oba gyoyita agro industrialization. Naffe obulimi tetubugaana, obulimi tugenda buteekamu essira, naye ate ye kusira ku bulimi n'agenda n'akugamba nti parish development model, game changer, magic bullet transformational program. Atuwuliriza yenna asobola okwebuza nti ddala gavumenti bwekugamba nti essasa evvannyuma omukulembeze w'eggwanga yagamba nti bwe mulaba nga parish development model eganye nga mumanya gavumenti egudde. Era abantu abali ekyo mukyetegeko kiraba omulaba nga PDM eganye nga mulaba gavumenti egudde. Bwe yali ekkololo n'atugamba mwe abakulembeze abaka kye mbasaba mufube okulaba nga musomesa abantu obugumiikiriza. Zino ssente mu kifo ky'okugenda mu bantu zife kale kazibeere ku akawunti eyo yonna kiraga mu waatwa mu nkozesa ya ssente mbi kubanga ssente etudde ku akawunti nga tekola leme assume nti gyeziri kitegeeza tusaasaanya bubi. Kakati nga ensonga lwaki sikugendedde nnyo mu kutemaatema tosobola kutemaatema kyotalina naye nga meanwhile ekifaananyi kyengezaako bbalaga nti tutunuulira bajeti ni samale egenda okutunuulira bino atagitegedde nanjagala okwatemu bino nti bajeti egenda kutunuulira omuntu wa bulijjo, welfare of a common person. Omuntu wa bulijjo ono muwe basics bino ebisookerwako, agende mu ddwaliro waliyo eddagala, abaana basome, enguudo zibe nnungi, ajja kubeera productive, ajja kusobola okukola afeeding economy. Ate productivity nga reducing the cost of production, bannayuganda bakimanyi tukola naye sente tuteekamu nnyingi. Kawube bulimi ono Kiwanda ayinza okukubulira omwavu takyalima, Kiwanda omwavu akyalima. Kakati ebyo tugezaako okutunuulira. So yeyo budget ya opposition, budget ya mwe, Kiwanda budget yo, Ramusha na budget yo. Kati kite tutegeeza obedda abamu babuuza budget eno government ejetaza kinawo mbuza kye kiddako. Kati government engunjufu emanyi kye bayita multi party system singa kino ekitabo bakibyedda. Era waliwo yabadde agamba mbu Pusimani President Museveni weyebaka ekiro no twakiwadde official kati omanyi bano bali selfish nyo Kiwanda njagala nkubulye ffe buli document gye mufulumya tugisoma dot ku dot kati bano abatagala kuyiga naye era tekyewuuza nga government egenda bwebeera kati omuwulira document ugambye bino nze ne bwe mmalira ku budget ebyamerega tumubisina nnyo naye ekyogerako briefly but njagala mukitwale nti eno budget yammwe kugezaako kulaba tuyamba bannayuganda okukola ssente meregoleti kitutu Kiwanda temuli benkanya singa naliwo nkyo nga kiwojjolo ekiwojjolo kigaane ki okwenkuba kigaane kikeera ku macyanga obudde obadde bwakubututine nga kikola bwe kiteeberera jondi etyabiraakaku gamba empewo ng'ekiyiseemu kati omusana bwe gwaka ne kibuuka ne gamba sina mutwe gwetikkanku kati eno budget yabadde jondi etyabiraakaku which budget is this? Omusala gombe namuga mwaguteesemu mulyono gye mwasomye mwewadde mmeka mwewadde mmeka muguno mutubuulire mweno budget gye wasomye ofuna mmeka era zogenda okufuna ku luno mugenda zijja mweno budget yammwe. What is this? You know, just a wastage of time. Yes, bano bakimanyi nti waliwo kye bayita alternative policy statement. Mwami Luttwmaguzi ono we banaleeta statement ya local government, I mean bagireeta nga Minister Mazugilenga bajja gitwala mu committee ye nga vice chairman wa committee ne chairman we batandika okutundia statement eno ya local government ne bafulumya alternative policy statement. Policy statement eyo, but there is no rules of procedure ezituwa alternative budget. They don't exist anywhere in our rules of procedure as a parliament. Parliament wajivamu do automatic you know, but amongst these ones batulazema kuruga ekintu kiri luddawa kakati ekirala kambabuulire mu budget egenda okusomebwa Matiya Kasaija mukyala Namugga ne Mwami Luttwmaguzi mwemuli ebintu bagenda okukola si guli mweri mwemuli oluguudo banga Mwami Luttwmaguzi alina oluguudo lwe balina okukola olutaakolebwa bulungi luli muli mukyala Namugga abayina ebintu balina okukola malwaliro biri muli si mu kino kyabadde kigundi kyogamba bwe baleeta eyo enegenda okusoma ne baleeta neyaabwe nebagawo nabonamu galonda keeriwo kiri kyabadde kiboozibozi kakati bwe babeera batubuulire wano
wuye bakugambe wano bateesewo eyammwe wano bateesewo gyoyite eyaffe namugogenda neruwa ngenda neyaffe erimu kaki yensonga ki supplementary leero mututte yaffe erimu kaki anyway, supplementary was okay because supplementary was presented on the floor. It is because alternative alternative gyo musinziddeko sebo abana baga nti mubadde batuufu kati nyoma kati budget because even olwaleero I agree with them muntu weyogera ku mabanja but kyebalina okumanya kyenda kusooka point blank abantu abakiwulirira abatulaba bano kyeboogerako one tekisobola kuba kisiikirize kuba kyandibadde kisiikirize nga mumaze okufuna budget ya Kasaija naga nti Kasaija nga bwe yasomye ffe Kasaija bwe yasomye ffe bwe tulaba Kasaija bwe yasomye ffe twandibadde tukoze bwetu nene Kasaija tannasoma kati kino kyemusoma ki kisiikirize kyaki kubanga kirina kuba kisiikirize kya Kasaija ekyala budget egenda okusomebwa Kasaija ye budget ya Luttwmaguzi ye budget ya Namugga ye budget ya Mwami Mpuuga era mwe muli sente zigenda mu facilitatinga kyemwandibadde mutuwa eggulu kyabadde kimu yes kyemwandibadde mutuwa eggulu kyandibadde kimu nga tukusinza kusente zaffe zebatuwanga National Unity Platform n'ebibiina bino sente zino ezaffe tuzikozesa bwe tuti pa Bayibuli egamba wali mwesubwa mu kantu akatono nange ndikusigira ebingi kakati mukana akatono mutulage ezo zitambula zitya nebina muteka mu wishful list and but that is by the way inciting violence bayinza kukwatibwa yes you are inciting violence bakwate no. Because demwogera kino kyandibadde bweki oli mwagala okulowoozesa abantu nti muli bakatonda it's only God eyatonda ensi eno munaku musanvu yes katonda yagamba nti kino kibe ne kiba nemuganda kino kyandibadde kino ne kiba kitya how mutulaga first of all ne income because budget is a combination of income and expenditure ne botunda document ya mmwe yonna is about expenditure zemugenda okufuyiriza gazibaawa kubanga zemwogerako twandibadde tetusonyiwa musolo netukola ki nekugamba it's just a wishful list right yes amaanyi gammwe gonna I want you to spend it on a meaningful something mugende mu committee. You have the committee, every member of parliament, or opposition, opposition, are in a committee, and their views are captured in the parliamentary report. Chino document does not exist anywhere. It doesn't even have any legal backing. Nayate document ire discussing with the committee. Mwami Luttwmaguzi jali vice chairman. Ejawano natugamba abaka onombaka yabaddaga ambachi. And there's even somebody who taking a minutes. Chino chidwe chiti bundiaga and that's what they call as an alternative policy statement. And so even captured. But tuberanga bainane chino chebagala okufulumya ekyenjawulo. Babwane statement ganti olwaleero nti chairperson wa committee and wa local government, chairperson wa human rights, aina minority report kuchino, and that minority report is laid before parliament and it's read on the floor of parliament. Chino, echabaddewo, I think parliament these days has a lot of time. Nze sina nyo nachi nabudde bwe nsobola kuchiwa sina nyo budde bwe nsobola kuchiwa naye kyenjawulo bagamba kigambo kimu timukose floor ya parliament mukose omukisa gumina mu parliament and make use of that. Definitely we shall capture the views from that. Kakati ensonga eyokubiri gyobadde yogerako obufunze ebadde yogera ku nsonga ya America yes agenzeruzira simanyi kimwagala bulinako abantu batugamba bakwata ababbi mukwata ababbi olubakwata bama gundi balambizi wabwerere mama Mary Maria Goret Kitutu akimanyi gundi akimanyi bulungi Goret nti Maria Goret yakusooka okujja mu committee ya parliament and she admitted nagabana ekituufu munsonyiwe ebintu byansobako ate abagazaayo no kakati era ne mu admission bona tebadmittinga lunaku lumu Namugga they didn't admit in one day. Kakati process etandise process ene etandise kyetuba tugamba kiri kimu let justice be done amazima gaveyo ku kino kubanga waliwo n'abantu amu gunde gamba nti omuntu omu ateganaga bannange kirabikanza obulwadde bwankutte obadde omala okukwata n'adukagamba nti kakati okukikola obulungi kasooka ensaasaanya obulwadde buno ku kyalo naye ng'akikoze agenderedde of course tetwagala genda mu merits za musango guno kino kiki naye ekimu ku kintu ekyogerwako nti Maria yakitegeera bulungi nti akoze ensobi eno naye agala okuteekamu banne bangi in this trap naye kyemmanyi nti
police n'ebitongole bya government bijja kunoonyereza bitubuli amazima kyetusaba kiri kimu ku mulundi guno nga Luttwmaguzi bwagambe nga Maria Goreti bwagambe tuveeyo namugga nenali nalyo liryo bulinako olyagala onabo kiwana maliriza kubanga nende namuganga bwagambe olwale tulowooza tusaba nti amazima gonna ku kino gaveeyo tubakakasi nti national resistance movement si kibiina ky'abanyazi kibiina ekirwanyisa obunyazi kibiina ekirwanyisa enguzi era tugenda kukiraga maaso gammwe era mbadde manyi nti olwayo Luttwmaguzi ali mu kukuba ngalo Maria Goleti ali mu kukuba ngalo amabaati gokka Maria Goleti naye kiwanda mpozi okujjukiza nga ngenda wamumchana abafuna ku mabaati vice president Jessica Rupo right honorable Robina Nabanja mulimu Amasasi Lugolobi Y6 Liliro Zakero n'abala bangi ne wannaze owewange honorable ne honorable nabakoba yafunayo bonabo kyaso omushana bonna bafuna ne bajja tunyonyo ne speaker mademwera genda ma mukulu usulwa wanyise Katonda kalina obuyinza obujjawo ekibi kyobalaba omubatiza Yowaana omubatiza alaba oli ng'ajja nagamba akaliga ka Katonda akajjawo ekibi the Lamb of God that takes away the sin, not the sinners, the sin of the world. So ensi eri mu kibi ganga y'abakiwanda ganga bulijjo oyitandala kiganga nakyo kiri awo kiri mu kibi kati tekisobola kujjawo kibi sabe nnyo nannyini nsi ajjewo ekibi atuggyeko ekibi akati ku bajeti eno abakulira muyimbi akulira gurupu eno ganga eno muyimbi abakulira naye yabaddewo mpuga yakkiriza amukulembera muyimbi kakati abayimbi waliwo kye bayita mining simanyi siri muyimbi omanyi okugegenya tumayimu ng'oli muyimbi olima neruzannya nawe noyakisa mayimbi yanga akubendo wali akubwe tyali kati oluyimba lwoli oli ayimba oluyimba lwoli kakati wano ne bateekako oluyimba oli omuyimbi wennyine kati gwe n'otandika okubeera wano ng'oyimba nga muyimba oli oluyimba lwasebata nakye Samusingi obunateete waliwo oluyimba lweyimba waliwo omukyala gwe yayimbawo nateete kakati gwe nalwewuuba kakati naawe n'okwata omuzindaalo naye wano batoyogera nalwewuuba naye nga toyogera bigambo tebikola ki bigambo tebivaayo kakati bano bali mu byabo bya bulijjo bya mayimingi basazeewo bamayiminge Matiya Kasaija. Now mukulu twana kyabadde ategeeza ku kino kye baakoze ne mburamukoro tulina olugere waffe mu Bakiga Bahororo ngwe mburamukoro ekabagala amasaza kitegeeza ki amasaza peas gano ngaga Buganda peas kawo kakati kawo ye waffe bw'ogirima ate togijjaamu muddo oguleka kati kawo n'erinnya ku muddo kakati atalina kyakukola ate agenda n'ajjamu omuddo yaba agamba nange nga bwolaba nga bw'ojjamu omuddo mu bijanjaalo mu lusuku lw'amatooke n'ebirala kakati atalina kyakukola omusanga lunaku lulamba ennaku zonna nga azimalidde mu kawo nga ajjamu omuddo kati bano babadde tebalina kyakukola ekyo balaba bali mu kawo nga bajjamu omuddo kyamazima omuntu akkirizibwa okuloota it's right to dream tulabanga singa ffe twabadde mu buyinza twandikoze it's a good dream naye olina okwegendereza nnyo there is a very dangerous dream
okulota ng'ofuka. You have to be very, very careful. Kubanga oli mu tulo ate n'oloota ng'ofuka. Kuba oyinza okufukira ddala. Kyogedde omanyi kyekitegeeza mu Luganda. Kyogedde omanyi kyekitegeeza. What do you call it? To urinate? Honorable Kyekigenda maaso. Honorable Minister Sirika. Shadow Minister Sirika. What is to urinate? Kyekyo. Kufuka ku buliri. Mbadde sigamba namuga yafuse. Okufuka ku buliri. Kakati n'oloota ng'ofuka. Oli mu bbaala oba oli ku kkubo. N'okyama mu kirooto n'otandika olina okwegendereza nnyo. Gwe namuga mulina okwegendereza. Kyolaba ow'amagezi ovaayo mangu nga tonaakwonona kitaala. Kakati mbalaba gye mulaga ali bagenda basiba. You are going to go to prison. Olwaki? Olw'okujja n'embaliriro. Isi wano nagamba same program wano mchiga munyankole agamba ekyebajuba n'obuworo n'engumba omuntu kyayangu okwerabira nga abadde tozaala bw'ozaala weerabira nti wabeerako nga tozaala oli engumba bw'obanga wali mwavu n'ofuna ssente obwabo obwerabira kakati bano beerabira mangu nga tuli ku desika eno ngambagamba mwe kyemulwanira agenda kuwakanya Museveni. Mulwanyi agenda kuloota. Banagamba bayomba wane bava machiwala tebalona. Kakati gye batandise. Ate bwe batuuseeyo ate nabe tebabikola. Bali mu kubagala amashaza bali mu byakyana kito. Mulimu gwamu namuga kyemwagamba Bannayuganda. Kujja nvunza mu kigeri. That's what you said. Fe tugenda kigere tukijjemu ki envunza. Okukijjamu envunza weetaaga ekikwaso. The soft pin, not soft pin. Ekikwaso. Bakitegeera naye. Kiweetaaga owummule envunza ogijjeyo. Si mulimu gwammwe tumasaajiti. Nukubeera ng'ogiweeweetaawo. Sisiitira. Si mulimu gwabwe. Ebyo bya Britain. Singa nze nali ekigere ekyo ekirimu envunza. Ebyo Britain yendi bikola zowulira zi Sweden. Actually by the way ne parliament ya Britain eyina agiwakanya. Ayina wakanya prime minister. Nabo tebakola alternative budget. Njagala mpeeyo parliament where they have made an alternative budget. Ndi mu kuginoonya wano ku mitimbagano muyinza kubanga munafuya bwerere. No. So kati nayinze kanzire ku nsonga eri nti omulimu gwabwe gwe bagamba Bannayuganda bagenda kujja nvunza mu kigere. Kati njagala banjule ekyo kyatulema. Yes. Then tumanye kati bagenze mu birala ebyokusisiira envunza. Now, the first question, mukulu moderator, bafulumiza siringi simeka. Okufulumya mu byaddala physical cash. Ubano nga bakola bawandiika ekitabo. What they spent on this. Yes, katawo bagenda okubasibira. Batandise okuyingira akanyeebwa. Lopo balina budget eyaabwe erina okukola ku nsonga zaabwe. Ayinza okuba yakutekwezo. Okugikola ku bintu ebirowful, bintu by'amakulu. Ojja kuleeta accountability because bafulumiza almost $1 billion. Ekyo si kituufu. Bafulumiza mmeka? Soko okolesa mission obadde obuddewo. You see, washa mambo yako. Ate lwaki obuddewo bw'okkiriza onkubuulire. Because ndawe otandiseko ngayagala kwa speech. Waffe mutemuwa speech. Manyi parliament yammwe babagulira condoms ne baziteeka mu toilets. Kino muzikozesaawa. Oli abalaba ntawe mutuuse kati mwabagamba nti mwagala kujja nvunza mu kigere temwandikoze ebyo. You get public funds ne muziteeka mu bintu by'ekigega. Bintu bya kigega? Yes, absolutely. Absolutely. Kakati omulimu gwawe gwandibadde kunyonyera Bannayuganda na kusomesa Bannayuganda dati mukulu Museveni takola budget. You can't make an alternative budget. Okola alternative budget nga waliwo budget. Mukulu Museveni
lino eggwanga talitambuliza ku budget because omuntu atambuliza ekintu ku budget aba ng'awa ekitiibwa banne. Matia Kasaija Jasoma Jasoma ku president kibeera ki kyolaba nabadde akugamba nti n'emisaala what you call priorities bazisabira supplementary teyandabadde they are unforeseen nti kino kyaguddewo twali tetukimanyi nti kijja kubaawo mu biseera by'okukola budget. You get now mbajala ku abatuwuliriza example ya wedding party. Gwe bw'obanga mukulu Lusuru ogenda kukola embaga n'okola budget, komitiyo n'ekola budget, ogoberera budget eyo nga boyise abakuwadde contribution nga bateekamu ekitiibwa. Yes. But mukulu Museveni ensimbi z'abaana Uganda azikozesa nga bw'ayagala because he is the sovereign. Omanyika jire mu kikunyonyere wano mu culture ya Buganda the sovereign is the kabaka. Chokola bagamba kyayogera ekidibwamu talaba mukamwa because he is the sovereign. But in a democracy the sovereign are the people. Choyogera bakola ki bakuddamu. But mukulu Museveni teyeeyisa as a democrat. Chola mukola yemukoze nagamba how much money is there? Okay, zona muzitwale wali finished. Obana jana agamba kati jagana mu supplementary mutekeyo sudiri. Oyagala kwa sudiri sent then it's taken budget. You don't need to bring it in a supplementary. Now the katbano abandi badenga mulimo gwabo gwa kujja woyo bana badde batuleetera ekyo bagamba manyi munanga ono tugenda kumujjawo ncha o next week because tagoberera kino tateeka mu kitiibwa katawo nana badde mbawuliriza. Now the bokola and appreciate mukulu Mpuuga amujja ekitta abantu ekalamujja ekisaanyaawo abakalamujja okubanyagako ebyabwe. We should not look at the Karamojong people as objects of charity and objects of pity. Njukira mukyala obona bugere tukataha n'abatunuulidde nenfuna ekisa nemba wa ambulance yange yakwata ambulance eri mu konvoyi ye. It's like they are objects of pity. Botunuulira n'okwatirwa ekisa bakusaasirwa. Yes, ground ya Karamojja ngaga nnyo eni ebyobugagga bungi nnyo bano babinyaga naye ne baagala ate okutulaga nti babalumirwa nga kumbe babasaanyaawo. So ono omukyala bwetubanga nakati bwekakukwata mu liiso kaba kagamba tunula kati kakwata kweza tunula kati kano katuyambye katukutte mu liiso katutwala tutunuulire Karamojja what you call focus on Karamojja okusinga nnyo the larger crime. Obumenyi bw'omusango obunene nnyo obusaanyaawo abakalamojja okunyaga ebintu byabwe. Kakati bw'ogamba nti yabbye amabaati 9 fine yagabbye ate be basanze nga balina ebibbiddwa yagakozesa bubi kubanga si no it's a loss okifunye because mbadde nsabye wali bakitaddeyo loss of 9,000 iron sheets mwekiri ye yabuza amabaati 9 naye bwe tusanga ate abagayina agagabula because these are government properties. Babira mu conspiracy ndowooza. Very good because kyemanya njagala kumanya myaka emeka. So kakati tugende kwawo tugende kumalirawo tugende mukulu Kasaija Matia Kasaija because yagamba ekimbuyaga kyagaleta nekigasuula mu compound ye bwetu ekirala ekimbuyaga nekigasuula ekayunga wamasolo wanita amongo nekigatwala naye waliwo ekibyaga ekyagenderwa kitula kyasuulayo ki kati kyasuulayo waliwo ekimbuyaga ekigenderwa kitula eyo mabaati ekimbuyaga tekyagenda ekyo kyasuulayo ki because eno kisuddeyo amabaati
ye ekisuula lwakitula kyo kifuulayo ki oyinza okumaliriza n'osibula because nabo bakwatibwe all of them gwekiwana nawo mukyayitayo emitiana nekibayo kyekisuula because awalala kisuula y'amabaati awalala kikasuka wansi bintu ye lwakitula ekimbuyaga kisuulayo ki ndakyembadde ngamba ali mu kibi tasobola kulwanyisa kibi katonda wamaanyi wakisa ebale nnyo honorable Charles Rom honorable Goretti Namuga ngenda kuvayo nga bwe mbagambye Maria Goretti Namuga Lule Brazilian twebaza bale kuteesa tuned in Kisasi omubuulizi Derek Kadu Chaplain w'emukono kiwanda mukwano gwange nnyo ebyamabaati biringa bya musirikale Siraje bakaleke bandi badde bakwata abanene bonna abenyigira mu kulya nkubulankanya amabaati kansala bitamisi nabweteme bwikwe si hatwebaza Sembusa Ivan. I can't read all your messages, just recognition in the interest of time. Ku nsonga y'amabaati honorable anyangambe seuli wa Cosma Osa Munyendo omanyambula bina esijja busoma Maria Joseph Nsanje nkulabye Maria Nabosa nkulabye Mbule Frederick fetuli kumukutu mwewala kutematema nsonga tusiima nnyo Kafeche property dealers ekajjansaawo mutibwa Sam nkulabye engineer Denson Daduli ne Kansa Irene waswa Favor nakajjanso nagambya atya DJ Miki onabona mukakozesa dakiika eyo naawe gambe bugambi bantu babasule bulungi ebyamabaati tubyogedde nsaba okutegeeza abatulaba nti bakulemberwa bayimbi bamenya amateeka babadde biwojjolo NRM bwetu bweyekangabiriza bisiikirize byonna tujja bagumira kubanga amalala gaabwe n'okubalaata n'okwewuddisa byonna twabigumira naye nsaba okutegeeza abatulaba nti ffe tujja kulindira ku results nga bwe nkugambye olwaleero abawakinze supplementary ebadde alternative ebadde minority report okuva mu opposition emove in the house so nze bannayuganda mbawa confidence nti tukolera mu mateeka era tuli ready okubaweereza ono agenda okutundula envunza yajja kukwata ekikwanso kyafumita ekigere kyonna kizimbe naye ffe tunaba tunatundula envunza tugenda gitundula nga tuwewula owenja n'ojjamu envunza naye kati ye lwamusha nalowooza okwata ekikwanso n'ofumita envunza ekigere ne kizimba bannamawogola mugende mukole bannayuganda tukuume amateeka mu nkola y'emirimu yonna okwonoona ebintu by'abantu nga twekalakasa si bugunjufu ebizimbe ebyo ebigwa wansi byaffe omukama abankumire Ssaabasajja Kabaka wangaale oyabale nnyo honorable Kiwana nzijjawo naye geno ino esooka ngambye nti State House Anti-Corruption Unit erwanyisa bulyake mubagende mubatuukirire bw'obulaba abalya enguzi n'abenyigira mu bulyake anti mbala abakwata ba minister nsonga y'amabaati mugende mubalope 0800 esimu ey'obwerere 202-500-0800-202-500 State House Anti-Corruption Unit. Honorable Kiwande dakiika basebo ne banyabo nyongera okubategeeza nti ffe nga mu byalo kati statement egamba nti tulime emmere ey'okulya tufiseewo ey'okutunda tetukyagikozesa wabula tulima mmere ya kutunda ne tufisaawo ey'okulya focus giteeke ku commercial right tulima ya kutunda then tuleka tufisaawo akatono ennyo ketulya ogwo gwe mulimu gwaffe tutwale ebyobulimi ng'omulimu emwanyizo nga Katikkiro bwatukubiriza bulijjo olime emwanyizo osirike kubanga buga nti olime emwanyi ez'okulyako z'okusekulamu kaawa butono nnyo toswaga nti ogenda kulima kasooli wakulya olyoka ofisseewo ow'okutunda wabula olima wakutunda n'olyoka ofissaawo ow'okulya ekyo kibayita commercial agriculture mulekerawo okulindira ensigo zibagenda obbawa mpulira bagamba bannange basabeyo ensigo kati actually nze banki waffe Mityana abantu bakyawo mubalinda nsigo za gavumenti omuntu akola budget ye n'amanya nja kusimba dike nja kusimba panoma nja kusimba bazoka omuntu bakimanyi that's the way to go omuntu manya ensigo gy'olina okusimba finally nyongera okubajjukiza mu mwezi gwaffe ogw'omukaaga nti tugenda kukola official interaction eri abantu abatukolera ebintu bye tukozesa mu nnimiro naffe abalimi tutandikira Kikandwa tujje Kalangaalo tumalirize buli atuyita mikwano gyaffe bonna okuva Nakaseke bonna batodde tugenda kwogeraganya wakati w'abalimi naffe abakozesa ebintu ebyo bakola batuwulire batunnyonnyole lwaki ebiseera ebimu tebikola lwaki ensigo ebiseera ebimu tezimera lwaki eddagala lwaki batuseera lwaki fertilizer zifuuse entono ebyo tugenda okukubaganyako ebirowoozo tulyoke tuzze Buganda ku ntikko okuyita mu nnimiro zaffe n'okuyita mu kukola mirimu gyaffe nga tukola ate tekisosola kyaffe ffenna kyabantu ba Ssaabasajja Kabaka tekyetaaga kutegera kumanya nti oli wa kkala gundi kubanga ebyaffe mubimanyi bya bonna nga tukoleramu #kisoboka. Amina, honorable Kisoboka.
Mr. Buso, Honorable Chiwanda is spot on, but is Goreti Namuga in order to insinuate tribal sentiments on the national TV. Kagenyiruka Deputy RDC Manafwa. The district is comparatively safe and relatively calm. Wherever they call us DRDC. Major Onesimus Kakuru, Aliko National Leadership Institute Chankwanzi Jambo Sa. Afande webale kuweleza nyakula musaku Major General Geoffrey Kasiga's DIGP. Ne Minister Presidents Honorable Babile Milie Babalanda. Bebaza Honorable Kadachika. Kati nange nzikiriza nebaza abadde batulaba wekitibwa chairman wa Fesamuti wekibale kasa ngombe bali tulaba mukuru kitwa eruka eri mubasoka muna kodeyo mukuru Nasa Embalala mukuru Sonko bali tulaba mukuru Badman watwe Kawempe ne PA Honorable Kiyaga mukuru Lawrence webaitwa ne Jaja Ibo ne boli nabo e Cape Town n'abalala mwe n'abatulaba mbalaba wano muli bangi mwebale nnyo mwebale ddala ampuliddeko wano agamba nti basimanyi nalabye omuyimbi agenda eri ayogera ku His Excellency Kyagulanyi tulina abatufuga abaali abalunzi b'ente olaba abaali abalunzi b'ente ababeeranga mu buseeri basobola okujja ne batuula mu State House ne bawana amateeka naye ono omuyimbi gwolaba ali galvanized mu mbeera yonna so tonyomanga abantu bonna Katonda abawa omukisa ate abamu tugere tubagamba nti oyo gwoyita omuyimbi gwonyooma ayinza okuba waatuuka nga gwe tosobola nakutuukawo nga kikwetaagisa okukola emyaka nga 2 ekitasoboka okumutuuka ku standard so njagala kwongera okubasalutinga bannayuganda n'okusaba mukulu Museveni obubbi obuli mu ggwanga mukulu Museveni yabusanctioninga nga bakajja mu buyinza mukulu Museveni ojjukira ennyumba ze mwegabire z'Okololo ne bano mwava mu Sikeruweereze Nakasero ettaka lya gavumenti lyonna ligenze ennyanja zonna zi privatize nalabye ebizinga byonna mwegabiddeeyo busi yonna wammwe ebintuntu byonna mubitutte nekye twongera okubasaba ekisengula abantu naddala ku ttaka lyaffe wano mu Buganda lye mwegabira omuganda mugezi akutunuulira musibe boyogera ku ky'Obuganda mbu tribalism muntu waawo atya okumuyita eggwanga lye sikirabangako era byolesanga obusajja sajja ogabwe musimanya ayogera mbu tribalism why aren't you proud of your tribe sekyo twagala kukibagamba tulaba abantu baffe mubasengula wano mu Buganda mwegabidde mu petitioninga abalala batemulwa mu ngeri ey'ekina science mugabire ebyalo ne mwegabire emundu ebirala mubimalire eno mu kooti kuba mwe muzijjuddemu naye twagala kubagamba ettaka lyaffe eriri mu kugabana erya Buganda yadde bannaffe abamu basirise mulya nabo lirina okununulwa sebo kano nkasembyayo nze sifaayo ku kyamukyala kitutu naye nziki mukulu Kiwana kino njagala kigamba si buli yatwala amabaati mu palamenti nti yabba si buli yatwala amabaati nti yabba nze siri mukwano gwa Nabbanja naye Nabbanja teyabba mabaati ne sipiika Anita Amongo nakugamba buli lunaku agaba milioni 10 ezze ku buwenga omuntu naawe abantu tasobola kubba bubaati bwa milioni 3 waliwo noono omuwala waffe weeruweero kirabo waliwo n'abalala naye ono omubbi waliwo ababbi abaagabba kituufu ono kitutu ono yabba amabaati n'atwala ne mu museero ye amaaso kugwanga n'ekyo kyembadde maliriza nakyo kuno okukwata ono si kye kikomezaawo obubbi n'ekibiina ky'enaale mu balongo Siamese twins era bagatta emisuwa era Museveni n'agamba nti obubbi bukome enkeera busobola okudda naye busobola okukoma naye tekisobola kukoma ng'ojja ssente z'eggwanga n'oziyisa mu supplementary ne muzitwala ne tukuwa $500 million okukola eddwaliro ly'eruwo njagala kubebaza ebirooteeso bimulese